This is Inside Out. Okay. Nkwandiza ku SML News UK. Yoliyo channel na josinzo okutulaba we bale kugoberera. We bale okuwandiika, we bale okulayikinga, we bale okusubscribinga. Ate njagala nnyo mmwe aba sharinga n'okalabanga kalungi oba okajja ku TikTok yaffe oba okasanze ku YouTube n'okagabana n'abalala. Twagala kunyumyamu era ku bikulu ebiri mu ggwanga kubanga olwali lubadde lwanjawulo nnyo mu byafaayo by'eggwanga lyaffe nga bw'ogenda okuwulira bikulu byerere bye bibaddewo olwaleero. Nkwaniriza Zessa Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Ndine General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform, ate mukwano gwa mwenyo. Ndaba abambamu abantu ba Uganda bayina engeri bw'oba tobeegendereza bakutomeza. Bayina engeri gye bawaanawaanamu. Oyo Bigirwa ye waffe. General Bigirwa, I wish the country was listening to you. People should be following you. Oli kumulamwa tukuwagira. Negenda ko mu kabox owulire. Sereko yasanze. Bigirwa, terikyansanyusanga kaluka akawempe. Nsereko nga taweseza bululu bisatu. Kaladi independent wa era nga tawesa bisatu. Where for this? I said, what was this kind of embarrassment? What do you take of the Kawempe by-election? Wagambe nano nga nti NRM esobola okubbayo omutwalo akasanvu ekubbayo omutwalo negataka akasanvu n'ogamba naye nga tekisoboka nomaze nga tekisoboka. NRM cannot pick a win in Kampala. Yes, I was right and I am still right. Kakati akalulu ako kabaddemu ebintu bingi ebyokola mu study, ebyokuyiga, ebyokuprovinga, ebyokola ki era kkiriza ntemeteme mu bwenti Tematema. ekisookera ddala Puliriza gwe. ebyobufuzi bimaze okuprovinga nti there is no permanent enemy, there is no permanent ally. Interest zezisinga obuki How? obukulu. Kitemeteme, mwayagondemera temera. 4 years back, Nalukola was in the DP-NRM agreement, Are you sure? drafting the agreement. Era bali eriji yadduka mu DP badde bamuvunaana ekyo. Omusajja we yakola endagaano y'NRM yaddukiddeeyo. Yes. Ye yagidrafting. Be bali mu ki? Be bali mu transaction eyo. Eyammawo, eyatwala mu government. Exactly. That is 2021. Politics wawa. Politics is dynamic. Nalukola. Abantu mbaddenga bulijjo mbagamba nti tovuma muntu ku nsonga za ggwanga. These are public matters. I think politics wano talina kyategeeza. Anti buvunaanyizibwa bwaffe okusanitize. Temba neyagalira muhooza pami ebyo byakola byonna byonna. Ebyo byakola byonna byonna atuuza mabega. Mulina kyekiri. Tulina okusanitizinga ekisaawe. Nze nkubuulira. Obadde ku point ya no permanent enemy, permanent friend. Yes. Katugizimba ogimale. Kakati in 2021 eyo constituency yali between Segiri Nyandi, Suleimani Kidandala. Yes. Suleimani Kidandala, a co-founder, member of People Power and NUP. Circumstances zamukuba ettale nezimufulumya. Is in jail as we talk. Nezimufulumya. Omukisa gwe gwajjidde nga taliiwo. Kakati the man who were chosen by then, Katonda naye n'amukola ki? N'amuyita. Kati omuntu eyali mu controversy eya DP, just imagine DP, kati ate yali ku forefront. Ekyo kyakuyiga ky'amaanyi. Sagala abantu bakikole ki? Bakibuuse maaso. Politics teweerega nnyo. Because ensonga. Naddala ebyawano, no permanent anything. Ensonga za ggwanga. These are big things. We are talking about the nation. Eteri asobola giwangula. Tulaba nti General Museveni has control over Uganda. Naye eteri tagirina. Because he is going to leave it. Yes, he will leave it. Yes. So why do you abuse people? Why do you pain people? Why do you kill people? So, a analysis emu mukaluke That Kawempe. is point number. Point number 2. Eastern Revolutionary Platform
gyenkulembera nze General Bigirwa Moses ne bannange we are the victor. Mwabaddemu omwo mwadde ne candidate Anti wulira ssebo ffe bawanguzi mu kalulu k'e Kawempe lwa nsonga egi. We told the Ugandans that Ugandan politics nga bwali olwaleero is regional. Abantu ne batuvuma, abantu ne banfuula saagala Kyagulanyi ngezaako omukakanya ssebo statistics zineeyimiridde okusinziira ku performance okuva mu regions ez'enjawulo. Let me give you an example here. A written one. Oyinza okulowooza nsaaga. Kubanga we started with Omoro. Okitegedde? Omoro candidate waffe owa NUP yafuna obululu 1,600. NRM n'afuna 4. This is a protest vote. 4 against 1,600. Yes. Kino kyali kitegeeza nti NUP si waawano. So Omolo aba mugenyi you were visitor. And if tetujja kusuzanjala naye katukuweeko oliyeko byetuleseewo. Very good, I understand. Amawulu katukuweeko amawulu oliyeko ng'omugenyi so si gwe nnyinimu tojja kulya nkoko nkulu tutike understand ekisambire tujja kikuwa ntegedde enkolayo mwe basajja abakyalemera ku nkoko nkulu ule pulezidenti wammwe ajja enkoko nkulu eba ye maka basing on the culture ginakola ki nakulira okay okiwulidde we went to Serere Teso a joint opposition candidate kutwa tugezezaako wadde FDC yagaana okuyingira ekibala ekyo yali alisaalaso yafuna 3,000 against independent NRM gumu kitundu NRM flaga bearer gumu 3 kakitegeeza ogatta ogumu 3 n'ogumu ekitundu 2,800 against 3,000 eyo toliyo FDC oli mugenyi on alliance for national transformation. Yes. I understand. Toliyo tomalira bantu budde. And this is Uganda. This is Teso sub-region. Netuvaayo. Netujje Dokolo. Dokolo. Yes. Dokolo, UPC. Kati ate abantu b'e Dokolo bamanye ebyobufuzi okusinga abaawano. Kankuwa ekyokulabirako. Dokolo. Abaawa UPC olwo 2,213 mu kyalo. Yes. Eyamuddirira era WNRM yafuna 4. Ne bamulaga nti toli waawano. Toli waawano. Eriyako naye toli waawano. Kubanga 4 buganda. Incumbent yali afudde yali mama waffe. Cecilia. Oyo n'afuna 8 yakwata FDC. Kakati omusajja waffe ffe ne tugendayo ne tufuna 727. Abanuupu mwafuna 7. This is not your region. Bakulaga nti you are not si home turf. Webale nnyo tukuwuliriza oze naye naffe twazaala. Tulina babingwa wano. Teri kituleetesa mwana wa neighbor kutusikira. Tulina babingwa wano. Baani abakukulembedde okujja otunoonyaamu akalulu. Tebavudde Kampala toli waffe. Who is the leader here? Jim Akena. Bamutwala nga waabwe aliko mu ground whatever the force ono waffe. Full stop. This is regional political empowerment. Tewetaaga kubeera na degree okukitegeera. Okay. Ne tugenda e Hoima. Twalinayo mu Bunolo. Bunolo. Yes. Bunolo. Eyawangula bamuyita Mugisa. Woodman NRM gumu 8. Eyamuddira yali independent NRM gumu 2. Nope. NUP nejja mu kyokusatu n'3,000. The whole district. That is a protest vote. Ndeseeyo akalulu akalala akalimu era mulanga akalala olw'obudde. That is a protest vote yabadde eyogerwako. Eyo ne tuvaayo ne tugenda e Kisolo NRM ne dividingamu obululu bwayo bakandidate baayira ne baliidinga. Okusinza ku interest ezakola ki? Mune muvaayo n'olwenda. Ne tuvaayo n'olwenda. Ako seketagana kuwandika buli muntu kakyamuli mu mutwe. That is a protest vote mu ekyo ekitundu. Another protest vote. Obanga agamba nti bali bo bakuga nti nuupu
daye ewuwo tunaakusanga genda okole genda ewuwo era naye wano bwe yatuuse ewuwe naye ne yeegiriisa kubanga ku maanyi agaabaddewo n'ebyakoleddwa bakulaze nti wano wonnu ku byakoleddwa ne bw'okola otya n'ebyabaddewo tukuwangula oba jjajja guweesimbyewo oba gwani yeesimbyewo tukulya wano akalulu gumu 7-7 ku 8 emukubya obululu 9 100% yamukubya obululu 9 yamusasudde akanaana ke n'amusingayo n'olukumi kati kiba kitegeeza that is the ideology of Eastern Revolutionary Platform. Practically ensi ekitegedde abakulembeze be bakyebuzaabuza ekitegeeza mu bantu mwekiri kyo kinnyikidde mu bantu mwekiri tugambe nti NRM eyinza okusiitaana okuzza Buganda tekyasobola singa Kyagulanyi ategeera kutegeeramu katini nnyo kusalamuko mafantali n'amalala kuwuliriza ba actors abalala kye bagamba asobola oswipinga Buganda n'agimalawo yonna ekigenda okumutawaanya kiri kimu agitaddemu nnyo excitement agenda kubira mu ntalo za kutaawuluza ba MP2B mu territory ate yiye yehubisira kujja agenda ofuna do you think he can score beyond 55 MPs next election? If he listens to me. To you? Yes. To listen? Auntie, where was you, Simon? Kyagulanyi to listen to? Yes. Ate, why not? Is he not a human being? Omuwe political calculation ya wano. Why not? Atenga kyebaliko. Yobigirwa? Atenga kyebaliko template yange gyebaliko. Obadde ki? I like your self-belief. No, not self-belief. Sikuprovince wano ndese bwino. That's what it is. Yes. Bwino tayiika mu nfuufu. Nenkugamba politics wano ali regional best. Tebakulimba. So, ondaze ndi bwe tutuuka Elango UPC bagitwalanga home. Bwe tutuuka Buganda NUP twambuse Teso wabadde yeefudisi. They have tried. Yes. So busoga ewammwe. Kati busoga tolaba nti result season ezavudde wano ekawembe ebusoga tozijjaawo bwe zityo ekyo naawe okimanyi. That is Eastern Revolutionary Platform because eddagala lyaffe litwaloota liri mu kujjanjabibwa abantu lyerivaayo mu bokisi and it is a reality. Gwoba tonaba kuzuukuka it is your own problem. It is not my problems, Simon. Okay. So Busoga gets stuck to ERP. Buganda gende ku NUP. Yes. NRM ogiresewa. Anti NRM because NRM it is a government. It is everywhere. Okitegedde. Era buli lwo planning bwoti manya nti ogenda okulwana naye. Wonna. Ye wali. Era NRM talina constituency gyabula candidate gwasimbawo bagana buganye kukanya abamu ne bajja independent. Katunulira Kawempe Stiru nga tumumaliriza. Yes. Kiki ekyabadde ekyamaanyi? Abantu balonze Nalukoola, balonze Nuupu, balonze Kyagulanyi. Abantu balonze Kyagulanyi. That is the fact. Because politics wa Uganda, political parties tezinanywera mu bantu nti abantu bali convinced ideologically nti policies z'ekibiina zezino zetukkiririzaamu. If anything tebazimanyi. If anything majority tebazimanyi. So, or they know the individuals that lead those parties. The strong individual who formed NUP asigala kyali factor okutambulizaako struggle. So they voted ono mwana wa boda boda obwedda gwenuza nti ayogeza Mwenga agambye nti Kyagulanyi yamezzemu 7 Kawempe yadde mutuufu. Yadda 100%. Era ye analysis entuufu y'oku ground. NUP without Kyagulanyi it is nothing. Sure? Yes. Oyinawo omulala asobola okutambuza olutalo? Nakigamba Segona wano Katonda ankuba oluyi. Tamanyi. Lwaki otunyooma okutuuka no, tamanyi. Segona sekumanya kumanya tamanyi. Ngenda nfuna ebizibu bu Nuupu.
agenda ku TVM ng'agamba abantu kakati twadisciplininze ebigirwa ne tumuzaako ebbali ffe tukola ekibiina kyaffe ky'amaanyi wayitawo omwezi ogu nga bamuyisa amanju nga talina bwogerera mutuufu nga tasobola manju banaye muleko ekitiibwa ayite wano ate owekitiibwa muyisiza abaana bagenda muyisaamu egaali tuswale wayitawo omwezi ogu so tamanyi Okay. And those people they deceived us nti bamanyi politics kumbe tebamanyi so nze kyenkugamba people voted Kyagulanyi a strong individual in the central not in Nalukoola. Not in Nalukoola was a weak candidate by the way because an opposition candidate yali ayaka ayina amafuta tewagamulabyemu okukyamuukiriza sitayiro vibe talina yero eyo byonna teyabibaddemu webale nnyo very good it's a diplomat kakati ffe tumanyi bakandidate bali abokyanga amafuta g'ennyonyi yabadde tagalinaagwo wayogera ekigambo wano nti alina fulaga ya 2025 ya 2026 tagirina kisobokera you still maintain it yes in 1 year nupu esobola okujja ku Nalukoola card esobolera ddala bulungi nnyo really kubanga after just month in parliament naye inamu commission kayo ak'omunda kagamba nti kube the credible people betwasangawo tusooke tubajjewo kubanga 2026 owekitiibwa Kyagulanyi ayagala kuleeta new political actors ku scene abagenda okumugondera 100% mukasanja kali ka 2026 wangamba nti the most suited candidate for NUP there was Nsereko nga ya performinze bubi nnyo anti abantu olukumi teyawezeze abantu akalulu ako ekirala abantu kibalina okatunulamu in relation ku ekyo kintu kyogambe nti kaddiza Kyagulanyi obuyinza 100% okusalawo feeti ya buli munabyabufuzi yenna yayina amafuta yakuwandako eddusu yasalawo waba takikoze ekyo owedde wano era abakuwalisa gyeryo tiketi lyalifunye obulwa emitwalo egi abantu bandize bali erilalulalu eryo because lyali lijjayo ekifaananyi ate kya Segirinya Muhammad Segirinya waabwe omuyambi wa Segirinya n'ataweza bululu 10 anti omuyambi wa Segirinya baamukubiddewa omuyambi wa Segirinya baamukubira mu lumbe process y'okuziika Segirinya because lwaki NUP yaziika bwetyo Segirinya they were fighting to defeat the sympathy factor ebadde nga mu byobufuzi bya wano omugenzi bw'agenda okuddamu akalulwako wabeewo omuntu amuddira mu bigere ave mu layini eyo omugenzi kati kasaba defeating ekyo omujjanjabi n'abanga talina kyagamba ggwanga okay do you think omu ku baagudde asobola okugalvanizinga support n'aba NUP ne tutuuka mu 2026 ng'asinze ku Nalukoola andi gwolaba asobola okuzuukira kwabo Nsereko Lwasa Luwemba sirabawo asobola kuzuukuka kubanga NUP ekyali fakita wano omuntu yenna anaayongera okuzannya obulungi mu bya NUP yajja okukola ki yasobola okuovertakinga ani Nalukoola but individually tomala biseera obukambwe bw'amagye obwo bwe baakoze ne bakuba n'amawulire bonna ne baba batula kyesirabangako media houses ne situuka oga nti tukavuddemu kakati Simon weesimbawoko ebiri naye oyina ebintu by'otaayiga nesimbawo 3 nempangulako gumu gwe okimanyi nti mu kalulu waliwo abantu abakuwa obuwagizi obutali obutafaanagana naye nga bwonna buli towards your success si bwe kiri bwe kiri waliwo akutimbira ebipande yes naye wa mugaso mu ngeri kikulu waliwo abasindisi b'emmotoka yes waliwo abakukiikira ku radio nze nina eyanzuukusanga ng'omulimu gwe kunzuukusa kusaba era naye alina roolo
naye nga tetusula wamu ava gy'ava nanzukusa ku ssaawa naye bw'omala okuwangula bwoti n'okubaraale mu bibeebazo okimanyi nti omuteekamu abantu ne beewunya n'okwewunya kakati akalulu kano security agencies zonna kandeeti waabwe yabadde na Lukoola. Listen, obudde kyoyogedde bulungi nnyo era siri mutamiivu. Akalulu ke Kawempe okuva lwe kaatandika kandeeti wa security agencies yabadde na Lukoola Erias. Security agencies za gavumenti. Kituufu nnyo. Lwaki ye yabadde kandeeti wa confusing ensamba yaabwe lindako kati ensamba ya security agencies mu kalulu kano yabadde ewana Lukoola win 100%. As simple as that. Era munze nkimanyi bulungi nnyo na Lukoola ku sente z'emmoroka kubaza ezijja awamu kifulusi kya miliyoni 2 okwatako awo ate okutambuza ku bbaasa bazikuwa bw'osanga gwe wasikiranga yali yazitwala ate eno mandeeti mpya oli yafa Poteya kakati kubanga security forces zazanye roolo yaazo nga bwe zaali zanye ku candidate ali mu Urban Center ne zitiisa abatiitiizi tebazze kulonda ate nga abamu basinga okutiitira bayenaare abeena ne basinga abaana bajja tukuba abaana balaluse tebajja ne banyiiza buli muntu yenna eyali etaaze okunyiiga nagana naye kange nenkaweeyo embwa zino zitumanyidde kati oli najja na busungu bwe waliwo n'abakyukidde ku olwo nga naye bakubye munnamawulire nti n'okuba ne bannamawulire abazze okusaka agago n'agaffe katukamuwe tulabe kye bakola katulabe era tewaliiwo bantu babadde ba actor mu kuwangula kwana Lukoola Luyimbazi nga security forces. So security nayo ogibala mu bawadde na Lukoola win. Exactly. Actually lindako nga in terms of percentage bazanye ebitundu 45 ku buli 100. 45%. They were very smart. Kubanga ebintu bye bakoze bikola mu kyalo Oluzungu. They were very smart, very brutal. They were very smart. Kubanga nze njagala ombulire lwaki politics w'omubala upside down obala kifuula nnenge anti bino si kifuula nnenge ebintu bye twogirako byaleese victory. What are you talking about? Obusungu bwabaddemu mu kalulu. Yes. Turn up ku bantu emitwale 19. To the extent nti candidate w'NRM yava nayo n'agamba wowe munzise munonya akalulu kange konna mukamazeewo nga mukolerani nayijjukira gwe bakuba muwala wa namba 2 owa NRM. Yes. Ye kenyini yagakaabirawo nagaa tewali mulimu bano ke banyize rine pesa balina gwe bakolera kubanga ekyakubya na Lukoola ku nomination bwekityo kiki Saturday baziyuza awatali wadde cause of action olina General Moses Bigirwa president wa ERP takola idize na kampu ndala talina gwe batomedde nti bakozinza accident death mweri tali kiriyo siga nti agenda mu katale kukozinga insecurity ne biki ne loss of property out of the blue omukono gwavuga kibooko nevuga buli kintu kyonna. That is a role. Ndowooza baamujjukira nga yali mu ndagaano ya DP ne NRM. Era kyejagala okutegeeza nakitegedde kano ke kaluke nasoose okulaba jjajja kaataabaddemu kuba jjajja tazannya bw'atyo. Jjajja akaluya kabaddemu yajja n'akasaba bamutegeezeza butegeeza nti kati olwaleero lwe lusembayo yayogerako ne kalaadi lindawo kati bamutegeezeza butegeeza nti olwaleero lwe lusembayo jangu oyogere n'abaki n'abantu era security eteeseteese naye details zaako teyazibaddemu kuba tazannya bw'atyo jjajja gwemanyi enzanya esi ye ani yakabaddemu omutabani kubanga gwe musajja we yagambye nti jati poliisi magye mukole ekisoboka kyonna mu busobozi bwammwe oba bameka abafudde njagala wini ng'asaaga ate asaaga ddi yadde asaaga andi kakati kyenkugamba kubanga bw'oyogera bw'otaba
nga bano bakinagguse kale katukabamme tulabe gye banaakajja anti kirimu ebintu bibiri mu butakolera Nalukoola kitulaga nti this is how Muhoozi is going to behave because by all means jjajja agenda afeezinga mu mbeera zonna musajja oyo bigiro agenda afeezinga kuba kano teyakabaddemu ate abasajja bajjajja bakayura bazanyanga bwe batyo oba ye jjajja y'omu naye ng'akyusizza enkola kano teyakabaddemu kubanga abakabamu direct ate kalaadi yali mulemedde ku kyomujjamu jjajja alemwa ng'otudde naye wano teyandiremedde nti kati ani ogusabye yani ngenda kuwa kino yaga muwala wange ebyo biveeko naye nze agaba ebintu byonna nagasooka entandikwa yiyo ogiroogira teyakabaddemu kati musajja wo yazanya bw'ati ebyo musajja wange abasobola tajja kusobola abasobola nze nkubule ate yavuddeyo as we stand today Muhoozi is the smartest politician in Uganda. He has studied every politician. He knows all of us. He knows what we think, what we are planning, and he knows how to deal with us. Walaga nti Bigiro atali serious wa kujokinga kutula ebyekisiri ng'oyitira okwo kati jati yakawangudde. Do you know what that statement means? Nti oba mukola mutya oba bafa bafe kanti kale abaganda bano bamanye empaka kale oba tufa tufe oba tufa tufe baba bakulondoola kakati ku kyoyogedde nzikiriza nkola sitade yange mu kumanya kwange okutonotono ndaba oba byomwogeddeko byebyo tujja komawo wano nkuwe view yange entuufu tonnakakasa tujja komawo wano nkuwe view yange naye kati nja kuwa half baked information ate saagala kunyiiza bantu baffe okay kahani Nalukoola replace Segirinya effectively he cannot abantu bamufiringa bafiringa Segirinya tekisoboka ekyo really ngatono muyiva okusinga oli tekisoboka ekyo ebintu Segirinya byali akola ekisoko muyivu tabisobola okitegedde kivula Basegirinya wali ku parliament yali mulabe wa buli mubaka yenna yali apazizza ekibalo ng'ebintu byakola ng'abalabisa bonna bali ebintu babikwata in the intellectual way bagamba gavumenti erina okuleeta saavisi erogologo bali mu bintu bya legislation kati ate erina akugamba nti nze neetiika ettooke nentwalira omukazi eyakazaala nendimuwa mu constituency yange nemulekera n'ekyejo ekyebiri ate nakawere sewo omuyiyemu ettooke nezeebyenda oba okikoze akakalulu oba okanywezezza famire yonna kakati Nalukoola cannot play that constituency eyo Latif Ssebaggala yagishiikira emyaka 20 do you see him as a factor returning no in the next election dynamic zakyuka era naye bw'aba kusaba asaba bwa meeya bwaliko obwekawempe bwempiya buvaako takyabusobola dynamics ne attitude ku bwa MP kati zisoma kirala zidepending ezize ez'abantu appointing authority kuba kati wafuuka appointing authority mu central Kyagulanyi alowooza ki mu kiseera kino which kind of players did he want kyekidetermininga kati akalulu akawano kyova olaba rallies ezakubiddwa NUP zabadde zayambye nnyo tezabadde zakusaba kalulu zabadde ziyamba ba MP2B abaludde okulaba ku Kyagulanyi kugamba ebintu ebyo ba incumbent abadde tebalina nkolagana nnungi mu kibiina bawaddeyo essente mpitirivu nnyo n'okulabika ne balabika kutereeza nkolagana yaabwe eri boss naye nga yo constituency is a proven constituency ya NUP. General Moses Bigirwa, president wa Eastern Revolutionary Platform, bwete wetumaliza kubyeka wempe. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya.
Inside Out.